enkuba yo emaze okubeera ng'eyisaamu eggaali. Wenkoledde story eno ng'obukuba bukyayongerera ddala okubeera nga butonnyerera wali eri egogo omukulu King Saha yategese ekivulu kye. Mu story zange ezisoose wano ku makya g'olunaku olwaliro mbadde ntegeezaako nga poliisi however era wabaddewo ebisasanja olunaku olw'essiro King Saha okubeera nga biri yakitibwa okubeera nga ebikubeera nga bayamugamba mbu waliwo ensonga ezimu gyabadde zirina okubeera ng'ateekera era mu makya g'olunaku olwaliro ate naye abadde yakavaawo okubeera ng'afuna sawunire ng'ebitatengeri ate abo obukuba ebigenda bugoberera. However wenkoledde story ng'obudde bukyali obudde bukyali naye enkuba ne weetonnya paka ssaawa mmeka obudde bubeera bukyali kubanga God forbid naye ne weekya ku ssaawa 10 awo obudde bubeera bukyali ddala. Naye nga n'engeri gy'etonnyemu enkuba ebadde ya lusaagirizo kwegamba bufuuyirya however nga busobola okutobya. Tusaba kimu nti webeera etonnye emalire eddaala lumu then ebisigadde bisobole okubeera nga bigenda mu maaso. Ngenda beera nkutuusaako updates zonna ezigenda okubeera nga zituuka wali eri ku Erugogo Cricket Oval owa King Saha mu kivulu kye waniru ku SMX Media. Gwe kyolina okukola buli ekituukawo ngenda kikutuusaako. Gwe subscribinga onyige notification bell ebisigadde obitulekere. Kankikuddiremu gwe subscribinga onyige notification bell ebisigadde obitulekere. So King Saha yes ka pressure kabeerawo awo okulaba enkuba ng'etonye naye ekirungi ekiriwo etonnye obudde bukyali ddala bukyali ku makya. So abantu bali mu kubeera nga beetegeeka ate mukimanyi bulungi nnyo nti olwokutaano nga luno abantu bamala kukola lwaggula awo ssaawa kutandika 10:11 nga bannyuse zigenda owera emu nga batandikira ddala okuyingira zigenda owera 2 ng'abantu batuuse bali bulindaala okubeera nga banyumirwa ki kyonna ekiba kigenda okugenda mu maaso. King Saha atadde n'essira ku kyobo batunda ebyokulya teriiyo kulaba muntu yenna aseera kyakulya. Actually kanka kusembezeyo ako ka video sobola okubeera ng'okalabako naye kankusaba subscribing on ngene notification bell ebisigadde obitulekere. Gwe ayagala okubeera ng'olanga naffe otukuulako obukubizi kwe enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Naganye omuntu mu Sheeno era mukama wange ekintu kino mukiteereka ali wagundi ekintu kino mukiteekeko essira saagala muntu aseera byakulya wano amazima nenkusanga ng'enkoko yeeweza ekyebiri togenda gikutabala akakoola enamba yo ebiri nekitanga kikuguza ebiri akakoola ate omwaku ab'emyaka omukimanyi kakono mu nsawo enkoko ekinene nnyo erina okuba kasanvu ekinene kanya omuntu awa enkoko emmere n'amazzi ani kugambe sagala kwa kitu kyebiri nanga kasanvu kenjogedde kwe kuba kacumbali n'ebigenderako